nkusaba tutambule bulungi mukama wange. Twefunagane otufune naawe tukufune. Embeera gye mutaddewo tugiraba era buli kimu ekitambula mu maaso tukiraba. So, kati mugikoleddewo ki? Tetuyina ngeri gye tugenda bagamba tuli kukola ekisoboka abantu abo okufuba okulaba nga bava ku kisaawe. Tuteekawo amaanyi gonna okufuba okulaba abantu abo bava ku kisaawe. Bati tetugenda kwogera na buli muntu. Buli muntu alina endowooza ye, buli muntu ali ku kisaawe alina endowooza ye. So, badiringa ne gavumenti namba tebadiringa na muntu omu. Tubasaba babeere bakkakkamu. Kye tuli okukola tuli kukikola. Tubasaba nga tubeetondedde. Naye kati lindako okudiringa ne airlines wato diringa na government namba cause airlines kiba kitongole. Government ebetaddewo ekitongole. Government mukama wange. Kye kitongole government. Kibaka abakidukanya. Mukama wange. Kibaka abakidu. Nanchovola amuvumaganya Museveni bwakwa sente okola oluguudo ng'ayisiza mu ministry bw'ozirya obuzibu bwa Museveni oba wagwalidde sente. Mukama wange. Nkikugamba out of the experience. Nange nina experience. We mugaana Abannayuganda okulinnya ennyonyi muba mukotogera ensi yaffe. Teri kintu kitafuna buzibu, but we are trying to solve out the problem. Abasaabaze we bali wali muganyo batwala atogamba otya nti baganye abaganye ennyonyi ebankala. Tukusabye tetuganye kutwala abasaabaze, but we are doing ekisoboka abantu abo okuva ku kisaawe. Linda mukatono gwenga ali mu kuduwinga abantu mugenda kubayamba batya era mu bbanga kikwalwa bamazeewo wiiki. Abantu tubawadde tubagambye okutuuka saa 5 abantu bagenda kuba bavuddewo era ennyonyi eri mu tayimu zijja. Ennyonyi weeziri 2 zijja. Kati waliwo nsindikidde message wana ngambye alina obukakafu tewali nnyonyi eri mu kuva Kampala ejja. Ennyonyi ziri kujja. Believe me or not. Uganda Airlines ine nyonyi meka gwagamba mbu zijja meka. Kuina kwa coordinate nze ne Tanzania batusindikidde ennyonyi ziri. Tanzania tena twala baye yagala soka yo afe. Sebu. Mbanje kintu kino tukijjemu enseko. Era tukijjemu okubalaata. Wano tetuli kubalaata. Wano oli kula ivu yange olizo kwa Uganda Airlines gogitwala ne wano oli ku kisaawe. Tata tukiriza tate eddoboozi lye muleeta ly'Abannayuganda ffenna. Olulimi lw'oyogera lwenjogera mukama wange ekyo kye kitugatta okubeera nga tuli baawamu. Okay. Kati ate omusajja alina okuwasa enkya mugenda mukola batya? Abantu bafiirwa abantu ne bafa. Anoonya omulala. Waba omuntu tafudde. Ali muwasa olulala. Toka nawe minisita wa Uganda Airlines. Eyabadde alina obuwasa bakugambye oli waso. Uganda okaaba bw'oseka. Okaaba bw'oseka.